Hello, good morning, good afternoon, good evening. Balamusako basobole bonyabo tubaniriza ku YouTube channel yaffe eno bali baleeta Divine era tubeebaza okwekuuma nga mulira essingo mulira jjajjammwe n'okubakuutira mutubonere temuva ku mulamwa awo mukutte we batuufu nga kasita omanya nti wokutte we batuufu onyweza bunyweza kwongeramu maanyi nkimanyi abamu kumwe mutuuka ekiseera n'owulira nga talina lugendo n'owulira nga gy'olaga eri enzikiza empitirivu nga tolaba kiddako naye mbabuulira gukwatirira mu bukwatirizi kwatirira mu bukwatirizi situka ekyoto ekyo tokoowa kukikuma kyonna kye bakugamba nti kyolina okukolera bajjajjaabo omuli okwambala ku byambalo byabwe kanzu ng'eyo kifundikwa ng'ekyo okukwata ku muggo gwabwe kugamba tokoowa mukwano tokoowa sigala ng'obikola kubanga togenda kumanya bw'eba nnyumba sigala ng'okonkona oyinza okuba nga wasoose n'okonkona nga nnyinimu aliko mu kisenge kye atawulira oyinza okuba wakonkonye nga nnyinimu agezeeko mu ffumbiro bwe sigala ng'okonkona era wajja kubaawo aggulawo sigala ng'okonkona so teweekandaga bwekandazi kutambula kugenda ky'oyagala okimanyi oyagala kutereeza bulamu obwo oyagala kuva mu mbeera eyo ebbi oyagala kubaako ky'okyusa oyagala kusanyusa bajjajjaabo osobola okukituukiriza ku ky'oteekeddwa okukola kulemerako ensonga zino bwe tuba tuzikola abamu balowooza nti okeera bukeezi n'okuna ekyoto n'ogenda n'okufuna ky'oyagala eyo embeera esobola okubeerawo naye si buli kiseera nti bwe kityo bwe kikola njagala mumanye nti ensonga zino nga zidobonkanye ebbanga libadde ddene nga zidobonkanye kale nno okuzitereeza saagala mulowooze nti kijja kuba kya ddakiika budakiika wabula mbakuutira nti temuggwaamu maanyi temuzikiza y'ensonga lwaki omulonde yalibaddewo ne mukwano gwe bwe batambuza ensonga nga bafuna obudde ne batuula ne beewuunaganya ne beewa amagezi ne beewabula kubanga mubaamu ebigezo lwebitusalako ng'ate gwe tokiraba nti kigezo naye nga munno asobola okugamba munnange nno ekyo nno kigezo singa okoze bwoti ne bwoti oba osobola okukiyitako kale mu mbeera eyo naawe n'ofuna ango ate gy'obadde tolabiramu nnyo njagala musiriikire mutunule mulabe mujja kizuula nti abantu abatambuza ensonga obwannamwegera owange bitu bikalubamukko kubanga bajjajjaffe abo bwe mulaba abatuula ku mitwe abajja mu bubaka okulambulula kwabwe n'okutuwa amagezi si byangu byakutegeera ate jjukira bwe kiba kigezo ate tebaagala kukubbira bibuuzo kati mu ngeri eyo n'oba ng'otuubira naye bw'oba olinayo munno gwe weewuunaganya naye n'omugamba owange mukazi ng'afuukidde ekigezo mukazi adda matumbi mukazi takyayogerwako takyagambwako nona akugamba nkubuulira omukazi oyo nze okusinziira ku by'onnyonnyodde oyo omukazi atuddemu ekigezo kyo toteekeddwa kubaako ky'omukola tomukuba gwemussa akasiiso awo bapima busungu bwo balabe ogenda kunyiiga kwenkanawa ogenda kutabuka kwenkanawa ogenda kubavuma kwenkanawa kubanga eri abagamba nze bajjajja mazima mbeera eyo mu ntabaalo ng'omukazi ali eno ali mu kubeeya bajjajja tebasobola na kumugambako tebasobola na kumulemesa kale mazima biki bino byendimu kugamba n'ofubutuka ebigambo ebiyitirivu gwe yalibadde agamba nti nedda nze ndi musajja nze ndi mukyala ndi mu ntabaalo zange era mu kugenda mu ntabaalo zino kyenjagala tubeere bulungi bajjajja tebayinza kuleka mukazi wange kola bino bateekeddwa okubanga bamukuuma era nga bamutambulizaako amaaso
Kale ezo ensonga ze nzirekedde bajjajja be bamanyi munnange ogenda okuzuula oluvannyuma nga kituufu omukazi yakomangawo matundu budde naye nga yabeeranga eyo mu kyaki nga bali eyo beefulukuta ne banne mbu basaba nga talina nnyo kyanjawulo kyaliko kwegamba nga bwekityo bwe kyali. Nsuubira ekyo kiba tekikuyisa bubi nnyo ng'okugamba nti oba abadde mugwenzi nti oba abadde mu kutambiiruka kwegamba ekyo kiba waddeko. Kale nno tuteekeddwa okuyiga okwesiga bajjajjaffe n'okumanya nti buli kiseera bwe tuba twewaddeyo gye bali baba balina like the got us covered batukuuma batulabirira n'ebyaffe n'abaffe kati ffe tulina kubateeka mu buteesi ki bwesige netumanya nti bajjajja bwe bali era mu biseera ng'ebyo ebigambo byaffe munda ne kungulu biba bitono ddala sinakindi n'okulowooza ku nsonga ezo zonna tukikola kitono nnyo nnyo ddala. Nze Nalongo Nalubale ntabadde singa nali nkyazaala nalizadde akaana ne katuuma ntabadde kubanga muzima ensonga eno tugiyiseemu nnyo 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 ey'obutabaazi. Obutabaazi bulimu obulumi obw'okungulu n'obw'omunda otuuka ekiseera n'ofuuka ekisekererwa ne baseka ne bagamba yali yeepanga abiyita byangu abirabye bwe bitali byangu naye afunye obuzibu bwe buti ani yabagamba nti omuntu waba akola ensonga z'abajjajja bitafuna bizibu omuntu afuna ebizibu naye ekyenjawulo ekiri ku mutabaazi nti afuna ebizibu ng'ali ne bajjajjaabe era abamukakafu nti bigenda kuggwa ate bulungi nnyo bigenda kuggwa ate bulungi nnyo. Ensonga ezimu zijja mu bulamu bwaffe okubaako kye zituyigiriza ekyokubiri nga ntuuko nga zaalina okubaawo bennyini abakadde baffe bagenda baleka amabanja mu bujjajjaffe baleka amabanja kugamba n'osanga nga ng'olina okugatuulamu okugasasula gwe ng'omuzzukulu eyeewaddeyo okukola ensonga. Kale bw'olaba ng'obuzibu bukutuukiridde mukwano ate awo w'osinga okunywerera nno ddala obuzibu nga buzze w'osinga okunywerera nno ddala n'obakuula bajjajja n'obategeeza n'obagamba bakama bange embeera nno egayedde kiri bwe kiti ogubadde nno musitukireemu mbakuwadde bakama bange temutuula temwebaka mujje tukwasaganye ensonga eno mumpe obuvumu mumpe amaanyi nsobole okuyita mu nsonga eno obulungi nga tenkosezza kubanga osobola okuyita mu nsonga neekukosa nereka nga obulamu bwo bwonna ebikyakalanyizza nga tokyetegeera eyali alowooza street nga kati tokyabitegeera. Abamu bamanyi okugwamu akazoole olw'embeera ezimu zibayitamu obwo buba bulumi nga bungi. Abakyala baali bazaddeko ensonga eyo mugimanyi nti omukyala olubuto lumuluma n'olaba nga obulumi bugenze ku bwongo n'abanga agudde mu ddalo naye n'eno mu bintu obulumi busobola okukuyitirirako n'obufunamu obulwadde n'obufunamu akazoole n'obufunamu embeera etekyategerekeka n'obeerawo nga weesisa wekka ng'okola ki bidda tokkiriza kutuukayo eyo weesige bajjajjaabo obulumi kabubeere butya kabubeere nga kufaanana tutya kabubeere nga buyitidde wa jjajjaffe Walumbe kabubeere nga buyitidde wa jjajjaffe Kikonoka kabubeere nga buyitidde mu bamaama oba mu baana guma ate tokkiriza kunnyikira mu bulumi tokkiriza kunnyikira mu bulumi bubuukemu obuuka otya mu bulumi kano akakodyo ngenda kubawa akakodyo ak'engeri esobola okubayamba okuba nti osobola okusimatuka obulumi obwo sinakindi n'okusobola okuwanirira embeera ng'etabuse gwe tobeera n'eyo mbeera obeera mu mbeera ndala kati kyo kikuwa okubanga bw'oba osirikiridde ng'olowooza
olowooza birala, tolowooza ku eyo mbeera gy'okola ki gy'olimu. Katugeze bwebuba bwavu nga bwe bukusazeeko, buuka genda mu bagagga gwe gyoba oteeka ebirowoozo byo, tandika okupulaninga bw'onoogaggala ogenda kweyisa ngaani. Kati tunuulira abagagga abo n'enneeyisa zaabwe. Oyagala kubeera ng'omugagga Kirumira, oyagala kubeera ng'omugagga oyagala kubeera ng'omugagga Muhoozi, oyagala kubeera mugagga nga mugagga Salimusale. Kati gwe eyo gy'oba owangaaliza obulamu bwo mu mbeera eyo. Osooka ovuga ku mmotoka ez'akabenje, ozimba ebizimbe nga bw'obimenya, nga bw'ozimba ebirala, byonna ebyo bikolera mu bwongo bwo. Toli mu eno mbeera eriwo kati. Ekyo ojja kulaba nga kikuyisaawo nga bukya nga buziba, onoogenda okugireetinga mbeera embi emaze okola ki? Okuyita munnange. Kubanga mbabuulira mazima eriyo embeera nga tewandyagadde gitubiramu. Nga tewandyagadde gitubiramu. Omuntu omulwadde agenda tagenda, ali awo, weewoze ssente zikuweddeko, kwegamba oli mu mbeera nzibu, oluusi bamukulekedde, gwamuliko, gwalina okumujjanjaba, gwalina okunoonya ssente, gwalina okukola buli kimu. Obwo nga nokubawerekeza n'ebigambo yali yeteekako, katubimulekere. Aboogera ebyo be balina ssente, aboogera ebyo be balina buli kimu n'obusobozi na buli kimu. Naye baddidde ggwe omunaku waabwe, olw'okuba wavaayo n'obagamba nti bannange obulwadde n'obulimu ono si bwe buti, twalikoze bwe tuti, ne basalawo bamukulekere. Oba ne bakuyita gy'oli, jangu omujjanjabe, anti mwe temulina byakola. Nze ninayo trip South Africa, ate ya kitongole nina okubeera eyo wiiki nga 2, nze ngenda Germany, ninayo biki. Kati gwe tulina nnyo byakola, kakalimu kusobola kaleka, jangu otule wano ojjanjabe ono. Kugamba nga bakwefunga mu neefumba eyo. Tomanyi nti naawe olina etabaalo zo mu nsozi zo z'olina okukola, naye bo bakitwala nti gwe tulina ky'oliko. Kale kwegamba ensonga zino nnyingi nnyo eri abalonde, zitutawaanyizza nnyo ng'abantu, mentally and physically and spiritually zitutawaanya. Naye bannange njagadde mugume, mwekuume nga muli wamu, mwewale obutalotalo obutagasa, eri entalo abalubaale ze mubeeramu nga tezigenda kubagasa, nga tezina gye zibatwala, nga tezongera kuteekawo distance wakati wammwe ne bajjajjammwe. N'osanga kubanga bano abajjajja be twogerako baakitiibwa, batukuvu. Kati ebintu ebimu bye tukola bibaleetera okuba nga batwabulira ne bagamba bwati kanve ku muntu. Kati bwe balyoka batulekerawo bajjajja abatonotono ate nga bali under instructions, nga waliwo bye batalina kukolera. Kati gwe nobeerawo ng'okaaba kino okaaba kiri, naye nga bano abaliwo bambi baabaleka ne bagamba mumukuume, nga kyokka kye baabagamba tebaabagambako nti bamugabirire oba ki, baabagamba mugambe mumukuume. Kati nga bali beeteguddemu olw'embeera zo. Kale twetaaga okwetegereza ng'abantu, tufuuke abantu abasoboka, abawuliza eri bajjajjaabwe, kubanga nange kinnuma nnyo okumanya nti omuntu ono atabadde emyaka bwe giti naye obutabaazi talina kyabufunyeemu. Muganda wange bw'oba otabadde emyaka bwe giti nga tolina ky'ofunye mu butabaazi, weetunulemu ggwe ng'omuntu. Waawe okolera ebikyamu byesonyiwe. Ebbanga ly'onoomala nga teweesonyiye ebikyamu, ogenda kusigala ng'okaaba embeera y'emu, kubanga bo nabo nga bajjajja balina bye batagenda kukukolera. Ate boolaba abo balina nabo amateeka agabafuga. Tebajja kubbira bigizo, ate tebajja kuyisa nga toyise. Ojja kusigala mu kibiina kyekimu. Olw'ensonga nti ogaanye okubaako by'otereeza. Kale nsaba abatabaazi tubeere bumu, nsonga nkulu nnyo, kubanga zino entalo ze tulwana omulabe tulina omu, era ng'omu oyo ge maanyi amabi.
agafumbekedde mu nsi muno, amaanyi ago amabi agafumbekedde mu nsi muno gatuula mu bantu ab'enjawulo. Ogenda n'ogamba nti bannange neiba wange ngampisa bubi, ayiwa amazzi ewange, ayiwa evvu ewange, atumbula engulikona nnemesa okwebaka, akyaza abantu ne bawuganira omu ne bakuba amata tugudde kkejenge, ye bannange omuntu ng'alabye n'osenguka n'odda ewala. Kati ewalala gy'ozze okizudde nti mu kikomera mulimu apartments 2, neiba talinnawo nnyo. Awo omuntu anaakola ki? Anassizaawo ku kikolo. Oba wakayingira omwezi oguddako nga neiba abaddemu asenguka, neiba addamu ng'akola ebintu bye bimu ng'ate oli gye wava. Soka weekuze ogenda kusenguka enseeno ogimaleyo? Togenda kusenguka kumalayo bumazi enseeno. Gwe manya nti ago maanyi mali gakutambulirako. Noonya bunoonya ky'oteekeddwa kukola okubeera nga ogeetaasaako. Owulidde? Kale osobola okutunuulira patterns ez'engeri gy'otambuzaamu obulamu n'okizuula nti ne ku mulimu bwekityo bwe kiri. Ne ku mulimu bwekityo bwe kiri, wagenda n'okolerako mu wino era n'ofuna neiba n'akucocca, bonna baneiba nga bakwekoobaanira, tebakwagaliza kukola, bakuloga bakola ki, n'ova mu wino n'odda mu busaafi, embeera y'emu eyo, wakolayo omwezi n'ab'obusaafi ne bakutandika, n'ovaayo n'odda ku haamu, n'ab'oku haamu nabo ne bakola embeera y'emu. Gwe teweebuuza nti era ggwe ye weebuuze bano abantu bano abakutambulirako abatamanyiganye lwaki bakola ebintu byebimu? Kiba kitegeeza nti waliwo obubeezi maanyi mabi gakutambulirako, gakulondoola okubuza emirembe. Amaanyi ago amabi g'oteekeddwa okulwanyisa bano abantu bano b'oteekako olukongoolo, okubeevuma, okubeera nga obakyawa, obataddeko obukyayi. Munnange oluusi tebalina nnyo na buzibu. Ensonga lwaki olaba nti bw'ogenda n'okola ensonga, ate bano bennyini bano abaali bakutaddeko olukongoolo be bakomawo ng'ate ku luno bakomyewo nga mikwano gyo. Nga bakomyewo nga mikwano gyo, n'ogamba kale mu mazima yali tambuuza, naye okuva lwe nagenda ne nkola ensonga bw'eti yatandika okumbuuza munnange. Owulidde? Ogenda okulaba nga zze ng'abaako ne byakunyumiza, nga olwo amaanyi gali amabi omaze okugaseeseetula n'ogateeka gye galina okukola ki? Okubeera nga tegakyakutambulirako. Kale ekyo nakyo abatabaazi njagadde mukimanye, bw'oba nga olina abantu bano b'otaddeko olukongoolo, manya kivaawa. Amaanyi amabi mwegali mu nsi muno era ye mulabe waffe kubanga geerimbika mu bantu. Otunuulira omuntu n'ogamba naye omuntu oyo mazima jjo nasese naye ne mutwala ne ku kyemisana ne tulya naye, agenda atya ewa mukama wange nannimirira, nga naye gaamwambadde bwambazi, gaamwambadde n'alaba ng'ekyo ky'alina okukola ge gamuteekamu ekirowoozo, si nakindi ge gakikola go gennyini ne gateekawo embeera. Ate ekyewuunyisa nti oluusi bano abantu tebamanya nti bakoze ebintu nga bino. Munnange oluusi tebamanya. Nze dda nga nkyasoma nalina mukwano gwange nga tusula naye, kati ng'anyookeza ebintu ndowooza anoonya mirimu, kye saamanya nti yali ku nze. Naye ekyewuunyisa, to cut the long story short, byonna nga mmaze okubitegeera nga bwe manyi ensonga z'abajjajja, nti bajjajja bampa obubaka ne nsobola okumumanya, ne njogera naye n'ambuulira amazima nti yali aloga nze kubanga yali alaba nga nze musinga, baamugamba nti nze nabba emikisa gye. Naye namugamba nze ndi mukazi musese, nze siroga ate sirogwa. Kati gwe by'ogenda okukola manya gwe otandise luno olutalo, nze sirina kye nali nkukoze. Naye omwana oyo bwe nalaba embeera eyo, nze kye nakola nasenguka busengusi. Actually lwe yabiŋŋamba enkeera nasenguka
mu kusembuka saamusiibula. Naye yagendanga ku ssomero ng'agamba abaana nti nina empisa embi, nasenguse nga simugambye, kyokka talina na kye yankoze, tamanyi lwaki namudduseeko. Naye maze kukola nsonga zino ne mmanya nti omuntu bw'atuulwako enjogeza asobola okwogera byonna by'akola te ye n'atamanya nti abyogedde. N'atamanya nti abyogedde. Era n'abo abantu abamu abatuulwako amaanyi amabi gamutuulako n'abako kyakukola n'atamanya nti akikoze. And the next thing omulaba kukweseserezaako kati ate nno ggwe nga bw'ofa obusungu kyagamba yeerabidde bye yankoze. Naye ng'amaanyi amabi gaamutuddeko n'aba nga tasobola kumanya nti alina kye yakukoze. So kyova olaba nti ffe abantu abo obukyayi tubateekako naye kitono. Tomusaako birowoozo, takumalira budde. Gamanya ani mulabe wo. Bw'onoomala okumanya ani mulabe wo, ojja kumanya ki ky'oteekeddwa okukola. Naye bw'onoogenda ng'oteeka focus ku bantu bangi ate bagenda kubeera buli wamu, ojja kwesanga ng'ensi ogikyaye, ojja kwesanga ng'oli mu isolation nga tokyayagala kubeera n'abantu olw'okuba olowooza nti babi. Abantu abo si bwe bali. Abantu abo babeera possessed. Kituufu nti amaanyi gano gamala kulaba nga naawe olina obusobozi obukola ekibi eri omuntu. Bw'oba tobuyinaamu tenosobola kukwambalira okukuleetera okuba ng'okola omuntu oyo ekibi. Naawe omala kubaamu entonekeze y'okugamba nti olina obusobozi obukola ekibi eri omuntu ono. Kale nno naffe twetunulemu amaanyi amabi gajja gakugamba nti ogenda okukole bw'oti. Osobola okugaana, osobola okugagamba munoonye bannammwe, nze siri munnammwe, ebyo sibikola, siri liigi y'ebyo. Awo nasukkawo. Era bwe gajja ogusooka n'ogagoba ne gajja ogwokubiri n'ogagoba ne gajja ogwokusatu n'ogagoba tegadda. Gamanya nti ono atususseeko. Naye bwe gakugamba nti genda obba ekintu ky'oli n'osukiramu, genda okole oli n'osula, genda osune oli kugamba gwe n'obeerawo nga okukozesebwa ebintu bino eby'enjawulo ebibi kyenjagala omanye nti gagenda kukozesa. Ate bwe gamala okukozesa gagenda kuleka mu mbeera embi kubanga go mabi tegalina kirungi kye gasiga. Ojja kufundikira ng'ensi yonna ekukyaye, ensi yonna ekkubye emabega ng'ate osiraanye nga teri ayinza kukubeererawo nga bw'ogamba nti ninayo munnange. Olw'ensonga wasalawo okugenda n'amaanyi amabi. Kale naffe tubeere beegendereza era mbakuutira mwenna abatabaazi nti amaanyi amabi ago nga gakutuukiridde nga gakulagira okubaako ebintu ebitali birungi mu by'okola, galage nti gwe toli munne waago era togenda kukola ebyo bye gakugamba kukola. Tugambye nti bw'ona okikola emirundi nga giiyo ojja kuba tegakyafa. Kale mbaagala nnyo nsuubire nti obubaka obwabutabaazi mubufunye bulungi era mugenda bukozesa bulungi kulabika nga mukyusa obulamu bwammwe ate musobole okuganyulwa mu butabaazi bwammwe. Akuume atakuumira mpeera neewaawo. Gatunula mu kukola obwo obuvunaanyizibwa kakati ate obeera awo nga okaabakaaba ate omwami